Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kumukutu semakutu ogwa Beyond the newsroom mbalamusako yonna mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo gye muwangalira era gye musinzira okubeera nga mutulaba kwoteeka okuba nga mutugoberera. Erinnya nze Deni aliwo okuba nga nkutuusaako ensonga z'essemaasonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu lino Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ffe tuwayeewaayo okuba nga tujja ne tukuwa amawulire n'ezo ensonga ate endala abamu ze babuusa amaaso ffe wano nno ze tuba tuzze Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ffe wano nno ze tuba tuzze okuba nga tuzikuwa n'okuzikutemera mu mbeera emu oba endala. Mu bufunze tugenda okuvaawo ng'ebyetaaga okunnyonnyoka oba ennyonnyose ate oba oli awo nga n'ebyetaaga okutegeeza nga tubibategeezezza. MP ono nno yagwa ne mu kalulu bamuyita ani? Mukasa Mbidde oba actually ennyo nnyini ddala agudde mu mbi z'abaana ba Nuupu ba foot soldiers n'ekyo ekimusuddemu. Omanyi Abaganda bagamba nti olwo olumanyimanyi olukwasa embwa mu mannyo n'olowooza nti ekumanyi nnyo era ogimanyi duumulezaalidde obuzibu. Kyokka nno ebibadde ku front line nabyo bikaabya amaziga naddala bw'otunuulira jjo ababadde ku bajira batya kasa meme barometer. Is it barometer? Kasa meme, yes. Tebyatambudde bulungi yadde akamu n'akeddagala ye abaffe biki bitabudde ba foot soldier. Namungi w'enkuba oba namutikwa w'enkuba akedde okufuda embaayi enkya olunaku olwaleero alese Kampala ng'ali mu Mataba. Kino kyo kirabika gagenda kuba maziga gye tuli oba gye bali bonna abasuubuzi oba bonna abantu naddala banna Kampala. Bayinza okwebuuza ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Kyokka ate ekituufu kiri nti mu answers okubeera entono anyway zikiriza nkusabeyo o video eno gimpere like ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kuli Ssekinomu asobole okuba nga agifuna. Ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaagwa mulungi andaba era ngoberera nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Musubscribinga ku channel eno kitegeeza butereevu nti weegasse ku mukutu guno. Onkodere mu kadaawo kajje mu personalize okateekemu all of the notification ku mboozi zonna ze tukuterayo ku Beyond the newsroom. Nzikiriza ntandike wano. Simanyi oba omuze guno gwatandika ddi eri mikwano gyaffe bakulu baffe baganda baffe ba presenters b'ama radio gyo gwadde mupiira gwa Arsenal ng'esamba bayaliva ku Arsenal bwe yawangudde eggoolo 2-1. Arsenal bwe yateebye eggoolo waliwo presenter wa radio Mr. Vian, I respect you. Naye sooka olabeka video kano olabe nekyeŋŋamba. Eno timu bojjagala oba tojagala nabagambye Arsenal bojjagala oba tojagala basajja bazibu nnyo omusabye bere kize akubye eggolo y'ebyafaayo emikwano gyaffe n'abatendeko Radio FM Arsenal enjovu bakulembedde muziro mukwano gyange gwawuliriza Radio FM nagambye ekyo kitabusi eva bos kakati wanistegera agenti kakati ode manyire kati sajja bajja kupako kibakola kati embere tabuse Arsenal the Gunners bakulembedde muziro ladies and gentlemen nabagambye timu bojjagala botula wansi Arsenal botula wagulu Arsenal botula side Arsenal botulena Arsenal kwega bulotula wona Arsenal erigomene fatawulisa nabaga esati yona gijemuda esati mwami bamuyita Mr. Vian. Sirumba muntu yenna owabula ebintu ebimu webijja obyogerako. Ne mazima ddala embeera yatandika eti y'okubeera mu kamera nga tweyambudde bwe tutyo ne bwe tuba tukola ddala mazima tusaana okukwatibwa ku nsonyi ku baana baffe ku balamu baffe. Ne Nazaala wali ku TikTok ayita kalaba videos izo. It's okay kale bw'oba ng'oli eyo
totally more public because radio it's blind. Because why is it blind? We use ears. But in this digital era, radio is no longer blind. Why? Because it has social media platforms whereby you stream live, even in video, not audio. As long as the picture's out, you should be decent. Dala tunuuliramuko, you will say, ebyo byogeza buto, ebyo ekyogera kuba tomanyi. Nedda, nakolako ku bintu byebimu. Ebbanga liyise. Obadde muswaida ng'oli offside. Dakiika 17 ezakegana eddiba olunaku olwaleero. Ate ziri dakiika 17 nate ezakegana essaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Nnaku z'omwezi 20 omwaka 2023 tugenda maaso n'okubeera nga tugumalako mwezi gwa Desemba. Kino kye bayita super commentary. Wali ku TikTok webale kugenda maaso n'okubeera ng'otulaba ate era ng'olikinga ng'ofollowinga. Kyokola kya mweno mungi nnyo. Yitirako ne ku YouTube channel yaffe. Bw'otunuulira ebintu bino byonna, ekyamazima matuufu tusaana twerekeremu kaako ak'obuntu. So mu kwerekeramuko ak'obuntu kale kankuwa embeera nga bweri mu kibuga Kampala olunaku olwaleero. Wano omukwano mukimanyi nti ennyanja etandise. Tobaza olumanyi. My goodness. Engera gwe Kampala. Namutikko w'enkuba agenze mu maaso n'okubeera ng'afudde embaawo enkya y'olunaku olwaleero alessenga ebitundu bingi mu kibuga Kampala. Mwanattu nga Amataba mereere ge gali eyo. Era abasuubuzi kyemmanyi bwe gaba maziga bakyakaabira ddala kubanga b'abakulembeze bandibanga baabavaako dda nga n'engeri gye bakaabamu mwana wattu bino nno biba byewuunyisa. Anyway, embeera y'obwetyo bweri nga bwegera maaso n'okubeera nga ate etambula. Anyway, ebyo bwe mba mbitadde ku mabbali. Musajja mukulu ono omanyi bano abantu abeeyita ba intellectual abakulumuko bannasoma nga musajja mukulu Mbidde. Sooka owulirize. Ejja kuba script endala. Eno ne script era ayinza katunda script endala. Waliwo endala. Era ayinza okudda ng'okulayira kwa President Museveni kuwedde. Ne balangirira nti amaaso galadde ku 23 komawo ennaku z'omwezi bweziti era ne bamulinda ku kisaawe. Ate no government erina buzibu. Yo kasitera banga tokomyewo kulemesa kulayira ng'oyagala kukomawo ng'okulayira kuwedde. Bayinza n'okuwa obukuumi obukutambuza n'ova entebe ku makya kubanga abantu bafe aba Uganda nga bwe bamanyi baba basobola okukulinda. Kati bwe bakulinda ova entebe nga Haji Ssebaggala bwe yakomawo n'otuuka ku makya ssaawa 4 ne bakuwerekera n'otuuka eka ssaawa 6 ogw'ekiro n'okikuba n'odda ku topu. Era n'obeera ng'oli president wadde nga yalayidde jjo ye yafuuse ddala president oddayo mu karakita ey'obwa president. Oddayo mu karakita ey'obwa president. So ebyo ebintu abantu baffe balina okwegendereza nti ffe balooya bwe tuba tukola ebyobufuzi ebiseera ebisinga tubizanyira mu nkola ya bwalooya. Abasawo mu byabusawo ne bano aba creative industry babeera mu karakita. Nebeera nnyo mu katemba. Anti kuba era yeyo nabo kye bakoleramu. Ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 tujja. Musajja mukulu Mbidde ng'ali ku Radio 4 n'ekkungu eya Balamu we batambulizza ensonga zaabwe ezotembeeta ekibiina ki NRM yavuddeyo n'ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ali mu kubeera nga bali mu kuzannya firimu era nga ye n'ategeeza bulungi abantu n'abagamba nti ebyo temusaana na bbango mulowooza nti Bobi Wine ayina ekipya kyagenda oleeta wabula eyo gy'alimu ali mu kuzannya buzannyi firimu. Imagine
Onono yagaseko tukeyagaseko n'agamba mbu tosobola fuluma ggwanga lino nga gavumenti ekunoonya. Anyway, nalabye ne Kalibala awo ng'afyumye nze nnyo ng'ayogera bingi era waneeno tunuulira Kayihura baamukwata ne bamusiba yali majje mulamba Besigye baamunona TZD biki ye Kenya byali bye biti ne bwe biti nga boogera ebigambo bingi. But I want to let you know that Bobi Wine is no longer a Ugandan asset, but Bobi Wine currently is an international asset, whereby he must be protected by all powers. Like it or not, Bobi Wine is an international asset. Era sayo lunaku olwaleero buli kintu kyonna ekisobola okuba ku Bobi Wine, government ebeera answerable oba ebeera questionable. They must question you on whatever happens to him. And to put that aside, you must be accountable. Gurooza ebbanga lye bamaze badde tebafunanga space esobola kumueliminatinga. But you know why? Because it is too late for them to eliminate him. It is too late for them to eliminate him unless they must weaken him first, then later on they do that. But if not so, when he's still at his peak, when he's still on peak, like the way how he is right now, my friends, Bobi Wine is an international asset. Era bwe mumutunuulira nga omutunuuliramu eri perspective ey'okuba omulaba kati Mbidde olaba Bobi Wine omusinga ebitabo omusinga buli kimu naye ate mu level kati toli ku level ye even politically kati bwebe bayita ba political jokers aba political mafias and so on abakazanyiikirizi b'ebyobufuzi naye omuntu wavuganya n'ateeka gavumenti ku nninga n'agisaasanyisa billions and billions of money omwewuunyanga era oyo aba avudde ku level ey'okutwalibwanga buno nga bw'olaba bamunyagwa Katumba oye kati you differentiate between Munyagwa and Katumba oye? There is no difference. Why? But Bobi Wine is an international ensi yonna gwekera ku makya yafulumye bufulumye eggwanga emikutu gyonna ne gimuwandiikako Al Jazeera, CNN, BBC, The Times, UBC, NBS, simanya bikoze bitya, NTV Kenya, mpapula zonna, simanya The Sun, empapula zonna, amawulire gonna, TV zonna, Bobi Wine n'abeera headline. But Munyagwa tobuulireko, wasembayo okuddyo okubeera ng'oli ku front page ya Bukedde, kale Bukedde owammwe. Oba tubuulire gwe Mbidde, wasembayo ddyo okubeera ku front page ya Bukedde. Gwazanye ebyobufuzi nga looya, oli abizanya nga Kapere, Owaki, oli abizanya nga Munnakatemba, era ali mu firimu. You people, the man sacrificed a lot. The man was so rich to struggle like the way how he's struggling right now. Bodda n'otandika okwogera okunafuya n'okulaga nti Kyagulanyi talina makulu. Definitely kiraga. But anyway, mulimu ebiteewunyisa cause this guy bali mutontabalanga nange siri kutabaala ne NRM kubanga ekyo kyonna mwenna mukimanyi bulungi nti bo na NRM bali bwe bati. Bali batya? Bali bati. Anyway, njagala kuwa katambi kano kankuwe video osooka obaleyo kubanga ate neeno ogirabirako. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom. Eriwa video. No one. Mu Uganda tosobola kukozesa kisaawe kya Uganda kyonna yadde ensalo nga tebamanyi nti ogenze. Tetuzanyira nnyo ku ggwanga kulooza. Especially ng'oli ku level ya presidential. Olaba omuntu owa bulijjo kasita fingerprint yo bagiflashinga nebeera mu byuma. Wogiteramu wonna oba busiya oba malabba oba ntebe bamanya nti ono ne oba oyambadde masiki. Kakati tuleme kuzanyira ku Bannayuganda. Bannayuganda bamanyi eggwanga lya Uganda we lituuse mu byokwerinda. Naye nga kirowoozebwa nti babadde tebamunoonya. Waliwo ababadde bagamba
nti waliwo abasirikale abaali bamukuuma be baatadde mu police standards unit. Kisoboka gwe bw'oba n'omukuumi mwami kungu deploying entity ino kubanga efuna report ku byokola buli lunaku okuva mu ye kati waganira wonna okugiba waba avudde mu komandi ekyo ebeera disciplinary action si bino nti byakumenya mateeka gano mu mateeka era eyo police standards unit yekwasisa mateeka gaki ga service ng'abapoliisi so era bana abantu nze mbalaba waliwo n'abasajja baferefere babeerawo ne babawaayo obukulu obusajja obubakuuma nembasekerera obwo obusajja buba buli mu kukola lipooti buli lunaku era itinerary bagigaba nti omukulu buli lwava wano akyama mu javaazi n'alya emmere n'agenda wano n'akola bw'ati tobakuna bulamu buli private kati ffe tetubyagala ebyo biina kugira ku office gy'oba olina batolina ngeri gy'obiwona naye olaba omuntu nga talina office n'abyetika n'akalakalana n'obusajja akati ebenze zibisobola saagala kati babeera waka ne bakuuma kiki ekyamutanudde okuva mu ggwanga mbeera kyeyo nze simanyi ye ayinza okumanya naye ffe omwami ono abaami bano obaako omuntu gw'obuuza ekibuzo n'obuuza nti yes Kyagulanyi singa baali bamwagala teyandisodde fuluma netukkiriza kituufu netwebuuza ye kakwenzalukire baseija yayita ludda wa awo Kyagulanyi watasobola ye kuyita kati ansa bw'emala okukulema okufuna then weebuuza ebibuuzo ebirala bw'aba nkugambye nti Kyagulanyi international asset whereby many nations ezimulabanga omuntu yeetaaga okuumibwa bwe baali bagenda Abamerika bwe baali banona Maduro Venezuela yalina intelligence ey'ekika ekyago toyinza kuŋŋamba nti Venezuela teyalina intelligence naye baanona Maduro ne bamutwala ne bamukwata the same intelligence and security eyaliyo teyasobola taasa mukama waayo bwe batyo n'omuntu omulala bwe basobola omusomola ne bamugjawo n'afuluma n'otamanya oba n'omanya when it is too late oba okawulidde oba okategedde simanyi oba mukitegeera mwana nagamba ekintu kimu nti gwe wennyini okimanyi nti singa obeera related ng'olina embassy emu wosobola okubeera tebasobola kujjawo mpaka ng'omaze fulumaawo oba onfuna ffenna tujjukire akalulu ka 2021 bwe kaggwa ambasada wa America bwe yagenda okulaba Bobi Wine mu makaage baamugaana okuyingira ne bamuggalira ebweru ne bamugamba tajja yingira security omanyi lwaki abamukwata n'amugjayo n'amuteeka mu motoka ye ne batuula bwe bati police n'amagye gali tegalina kye gasobola mugamba the moment you attack him it's an attack on America kati gwe tefunamuko kalowoozo kagamba watiifu abasajja bano bamuwa intelligence Bobi Wine yava ati ewuwe kwa mwenna mwalaba nti bwe yamala okulonda ne bamuwerekera n'agenda ewuwe yafuluma atya then just know that it was planned kyofuna bajja ina ka statement ke yakoze recently n'abagamba nti muli kimulowooza okukola Kyagulanyi abeera ahead of you but there are those propagandists kyokka ekikulu ekyewunyisa nga bakulumuko abasajja asaana oweebwa ku bitiibwa ng'era bye boogera byebyo gwe wulira okay nina bingi byempulidde waliwo ne mukwano gwange gwe mbadde njogera naye mu Amerika ye nga ŋŋamba nti oli azze kusaba butuuze wano nti famire ye
ye yasooka wano empapula zibadde zibulako ye zibadde zibulako ye I need to naye simanyi kituufu kyakyo kikirimu oyina mukwano gwo mu America agambye ki nze aŋŋambye nti mwami Kyagulanyi ali mu kusaba butuuze mu America ayagala katabo k'abasajja nti famire yasookayo kati ye yazzeeko abadde ayina tebamanyi bigenda mu maaso wano omukwano gwo tamanyi bigenda mu maaso wano nze ambuulidde obuzibu taŋŋambye kwogera linnya lye kakati ate diguri yange yasooka ndi munnamawulire soosiyo bwoba tolina lukusa kujansanguza ogyesigaliza sikiinaako bukakafu naye kitegeeza era sirina bwe nyinza wali musomeseza nonga nti ekiri eno nkize ekyamujja eno tukimanya akyogera ekyeno nina byendaba byo bino mbimusinza kati bino ebyeno byo oyo mukwano gwange omu America byo mbimusinza kati yansinze ekyo kye yayogera. Mbidde y'omu ku basajja abagezi naye abayitawuko ku magezi gaabwe ate ne beegeziwaza. Akugambye ekigambo kimu nti mbu Kyagulanyi gyali eyo ye nga Mbidde bamutegeezezzaako nti Kyagulanyi ali mu kunoonya butuuze. Kyagulanyi anoonya butuuze mu America kyofala yasooka twala mukyala we bwe yamala otwala omukyala n'abaana kati naye abunoonya. Mukulu Mbidde simanyi oba ye takimanyi nti myaka 2 emabega 15 Bobi Wine already abadde ne properties ezisukka mu 2-3 mu America eziri mu mannya ge. Simanyi nti Mbidde wali akimanyi nti Bobi Wine bwe kuba kusaba mpapula tasooka zifukaamirira mu America. I don't know. Mwe mulwanirira kuzaalira baana bammwe eri kufuna butuuze naye ate ye ng'omuntu sekinoomu ate ekyo yakikolerera. And it's like 1 year and a half nakolako ku story y'ebyobugaga bya Bobi Wine osobola ginoonyako ku gundi eno n'olaba ku some properties Bobi Wine zaalina mu ggwanga lya America. Anyway, everything is possible era buli kimu kisoboka naye kyesaagala muwe nnyo birowoozo na budde ye bigambo ebifaanana bwe biti kuba bangi abalinga Mbidde era boogera bwe bati wuliriza Gashumba. Passport ya Kyagulanyi gy'atambulyako ye Uganda. Government ya Uganda ku ssaawa zino nega nti Kyagulanyi tagenda kuva ku Heathrow agende ku JFK kyangu nnyo. Director wa Citizenship Ministry of Internal Affairs immigration there just 1 second bagirevokinga ona akimanyi otegera ndowe the mere fact yali ku passport ya Uganda yagende yeri ku Buganda Road yafulira ya kakwenza mala kesi akakwenza manyini nengenda gyagenda mu otegera ndowe as long as akosa passport ya Uganda government ya Uganda so girevokingira wonna so government bayite mwagala lwaki ababyo kwerinda bagende ewe wala ebyatuka ku mukyala we mukyala we nga alajana nalaga n'obufaananyi obwenzi z'ennyumba yabwe nga babimenye omuntu gwe batayagala lwaki bino byali bikole nawe bwoli wano olaba bwoli wano oyinza okuddayo wakanga wakabasazeewoko government yebeera pinako ya intelligence yemanyi bwegikozesa n'ekyo okuŋŋamba mbu nno Kyagula yapuluse wano you people temanyi kibayita government well Charles damwawo tugenda tukole ku nsembe Kyagulanyi ali wano n'oli agambye nti ekigere sigenda kijjako nga ndi eri ekigere tagenda tagenda kujjako kigere ku struggle ng'ali bweru wa ggwanga. Ku Sunday eno ekereziya yasomye gospel wali omusajja yali talaba naye Jesus Christ n'amuteekamu ebitosi n'alaba agenda naabe n'alaba enfuufu wandulamu n'amuteekamu n'agenda naabe n'agenda n'aba n'alaba kati Jesus Christ n'agamba oyo atalaba. Frank Gashumba n'akagurupu ke be bamu ku bantu be nasalawo okuwa obudde obutini kuba bwe tujjayo vidiyo za Gashumba ng'ayogerera ku gavumenti eno weewuunya ne ku bigambo
byayogera ku ssawa ya leero. Ne weebuuza kati ayogera bino kati n'oli owaaluli enjawulo yaabwe. Frank Gashumba. Once General Major General Kahindo Tafire yagamba Gashumba bamuveeko talina makulu. Ne bw'owulira I would request for your contacts if you are willing to join us. We are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed for disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. ono yalangirirako ko okukola akabenja ka M23 mu Uganda yali Iran. Frank Gashumba. So kati abantu nga bagashumba bano kono n'obudde bwange nkola research mba wake opinion. Ekyo nze nga nze Deni ndayidde sijja kikola. Sijja sobola kukikola. Kujjako kijja osobola okukola kwe kuwa video ngene ey'amagezi. Tewali kye mungamba, tewali kye mugenda kuŋŋamba, oba mututiisatiisa, oba mwagala kututta, kyonna mukikole naye temugenda kututta ffenna. Ate ffe tetubalinaako buzibu bonna. Ffe twagala bwenkanya, twagala n'abantu babeere nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Eggwanga lino libeere kubeera ly'abantu ba lubatu abalyeyagaliramu nga mwabalina obukuumi, emmundu zonna ez'eggwanga muzeekubisa mmwe, obulamu bwammwe butambula buseeyeeya, ng'obulamu bw'Abannayuganda the oppressed majority bo baliyo balya kasasiro basula njala, tebeewulira nti bali mu ggwanga lyabwe. Abantu bagenda kumunsiza Buwarabu, babonaabona, bafiirayo, ng'olaba minisita wa foreign affairs ababuuza ki ekyabatwalayo, nga gwe obunaanyizibwa ku bantu b'eggwanga, basasula omusolo, ssente ze bayingiza wano mu ekonomi yaffe ezigasa, naye gwe n'ogamba tebikukwatako. Twagala tujja obana abasajja abalowooza nti bo si baweereza b'abantu, nti bo beewereza bokka, abalowooza nti okuwa omulimu gwa gavumenti oba okuwa minisitule ya gavumenti nti kiyamba ggwe, kiyamba bo, ekifo kyaggwe okulowooza nti oweereza bantu. Kati nze ndi wa NUP era ninze SG wanaŋŋamba nti magezi jangu tukwero coming officially otandike okuweereza, tukuwe obuvunaanyizibwa, balabe when fit for purpose. Magezi simanyi. Ebigambo by'amagezi byebyo. Kulwa Katonda n'ensi yange, for God and my country. Nzidde ni beyond the news gwe mukutu kwe muli banywanyi muzikirize mbateeri wano mbagaliza ati kisinga whatever kimunjagaliza sekita kirava ku ssengejjero kifuuka wankinda zino bulungi atera nannyuka bana bataata obukulembeze obwotawumula n'emirimu gy'otawumula oba oli awo si gwe mulungi omu olwakisivaawo n'abalala babaweereza oyinza scrollinga n'osanga omulala akuwadde ku kyenjawulo. Yes, we have different taste and preference. Let's have a taste on other stories. Bye bye. We meet in another story. Good luck. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.